Olunaku lw'abamaama Rema Namakula akozeeyo photoshoot wamu ne maama we omulungi Halima Namakula. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Halima Namakula si ye maama wa Rema Namakula omutuufu oba amuzaalira ddala. Ndowooza ekyo kanti making it clear. Naye ffenna tukimanyi munyamu eno music industry buli w'oyogera ku Rema Namakula tumanyi maama we omu Halima Namakula kubanga ye yamukwatako babadde ne Bebe Cool nga neera Halima waali avudde wa Bebe Cool Halima waali abadde mu bufumbo bwa Eddy Kenzo nga Halima waali avudde mu bufumbo bwa Eddy Kenzo nga Halima waali agenze mu bufumbo bwa Dr. Muza nga Halima waali amukutteko okuviira ddala nga kakyali kaana kato paka kati wakuze. So Rema Namakula okuvaayo n'akolayo ko photoshoot nga ali ne maama wo mulungi kubanga mu ebyo ebifaananyi mulimu omwana wa Halima Namakula owadda ne Rema Namakula. Naye kaakati byava mugamba mulya maama wange waddala oba so wadda kubanga Rema Namakula ye maama gwalinawo. So embracing neera amutwala ng'ekyatika kubanga ye maama gwalina. However much mbusi ye biological maama we naye ye maama gwalina ate neera ng'amubeereddewo. Rema Namakula amuwadde message ennungi n'agamba mbu gwe maama ombeereddewo obeereddewo abantu bangi oba omazarinze abantu bangi kwegamba abadde maama eri abantu bangi. Halima Namakula ffenna tukimanyi bulungi nnyo almost mu music industry oyinza ogamba Halima Namakula Anet Nandujja be bamu kuba ani waliwo oli omukyala gwe baka celebratinga mugundi jam session mwerabidde erinnya wa Frigo Band erinnya ligenze oyo omukyala actually balinga abakyala abo basatu Halima Namakula Anet Nandujja n'oyo omukyala erinnya ndyerabidde. So oyinza ogamba muli abe bamaama ba music industry eno kati awo ojjako mu generation egizeegizeemuko oyinza ogattako ne Mariam Ndagire kubanga babeereddewo naye lwakuba Mariam Ndagire oyinza mutwala kati si nnyo mu music industry naye mu ba firimu abeereddewo abaana bayagala okubeera nga bayiga okuzanya firimu naye no mu music Anet Nandujja Halima Namakula n'oyo babeereddewo abantu bangi nnyo. So Rema Namakula tuku appreciatinga okubeera nti naawe ovuddeyo okubeera ng'osiima omukyalo ono ku luno olunaku lw'abamaama. Ono kwesa Max Media ngenda sigala nga nkuwa updates nnyingi nnyo ku the way ba celebrities gye ba celebratinzeemu olunaku lw'abamaama. Kyolina okukola